eno esinga obuguma. Okay, thank you so much guys for watching this channel. My name is Maurice Gilans Kawesa. Onako olwaleero tuli kasokoso enfuufu ndowooza ogiraba this side round. Saha bw'oba oyogera ku nakawuka toyogera ku nakawuka yokka, yogerako n'eno enfuufu. Ndaba eno enfuufu eri too much. So we've come to surprise someone this time of kasokoso. Abantu be kasokoso. We are here to surprise someone of you. But thank you so much for being mutuwa emirimu all of the time. Mutuwa lero, mutuwa nincha kakati. Mutuwa going surprising all lero. Ali right somewhere. So call the sound wa. Kakati lero surprise ya lero. Tetugenda muwa birabo. Yatugamba nti batugambye ayagala nnyo KFC, so tusazeewo tugende ne KFC. Yakso mugenda kudda waggulu eno gy'ogenda okukola. Aliwo ono? Aliwo. Yakso muyita wano. Sibe ebintu byo tugende ali ludda wayo wali ombadde njagala omuyita abenga ano negundi omugambe ebinyalo ebbafu zammeka ali ludda wa wani weddako wano lino liddako yono wawo ye mukyala alimu yekka mulimu akawala akalimu mumpi alinga oyo mukazi muwanvu kati ati jangu tandika wano egundi yo ate nga nina ne bino bisooke bisigale. Ayeno Wanda bawa. How are you? I'm good. Mpulidde oli mukunjogerako. Mpulidde ongeya. Wanda banga kubukedde. Ne ku TikTok. Mundabako. Osinga kundaba ku TikTok wa? Onoonya ttaka, nyumba ya kugula oba oyagala kugobera ku byapa byo. Brand Pro Property Services ku MT Building mu maaso ga Mugulu Empire Zana bano beesowoddeyo kugonjoolera ensonga ezo. Obukugu n'obwesimbu bye bikulembera ku Brand Pro Property Services Limited abasangibwa ku MT Building mu maaso ga Mugulu Empire Zana. Tebakomye ku kuteekerateekera ggwanga nga bayita mu kisaawe kya Real Estate. Kinajjukirwa nti omwaka 2024 Brand Pro Property Services Limited yakiikirira Uganda mu samiti y'aba Real Estate eyateekebwateekebwa Dar es Salaam mu ggwanga lya Tanzania. Muno mwalimu okusala entotto okulaba buti eggwanga bulirina okuteekebwateekebwa munda mu bibuga ne mu masoso g'ebyalo okubituusa ku mutendera gw'ensi yonna. Ensonga ezoogeza abangi obwama ensangi zino eza Airbnb, Brand Pro Property Services bazikutte kannabwala. Mu buufu buno omwana omuwala atwalibwa mu nnyumba erimu buli kalonda yenna n'alowooza nti yabba baabuwe ng'ali mu kipangisa ekiggwako mu nnaku 3. Osobeddwa ng'oyagala kugobera ku letters of administration, oyagala kukupundira ttaka lyo kiyite land surveying, weekwate Brand Pro Property Services Limited ku MT Building mu maaso ga Mugulu Empire Zana.
sisinkana Brand Pro Property Services Limited mu nkola eya tekinologiya ng'oyita ku nnamba z'essimu eziwandiikiddwa wansi awo. Kati nkulaze ente y'abato gyetunudde nti n'ebinyonyonto gye bigenda okugwa ate n'olekerera entujjozi n'entoli nga mafulungu. Nondola. Omukoledde ka surprise. Mukitegedde. Muli mutya? Ina Uganda. Kakati omukyala wawo yani? Mu baafu awo. Tumanyiri. Naye mumanye. Tumugamba tugenda mu surprise nga musirike. Kena mugwako. Ogenda mukoledde ka surprise. Eh. Hello. Je bale konyo. Bafu za mmeka? Wanje? Je bale nyo. N'etaano. N'etaano? N'engumu ati zigiraayo ko. Eriwo esinga obugumu ku zonna. Eriwo esinga obugumu. Zonna. Mami. Je bale konyo. Okay. Angel. Yeah, Angel. Eno yesinga obuguma. Kati eno kati like the difference eriwo ku zonna. Eno yesinga obuguma.
Thank you so much. Thank you. Ray, you know what going to be okay. Ray, you know what going to be okay. I thank you guys for watching the channel. My name is Morris Kawesa, straight outside Aromatic Entertainment. We love you so much for being here on this channel. My name is Morris K. Unakolwaliro ndi mukasokoso. This is kasokoso. I want to make kasokoso. I want to make kasokoso. Chingendo kusaba. Bana. Bana. Emvuvu kwa eliso so much nayenga. Unakolwaliro tubadde ne surprise bili. Tuveri ekyali wajjala nga wali akawala bakayita ajala. Ekyali wajjala nga wali akawala bakayita. Ekyali wajjala Kawali yakayita wakayita. So, wetuvudde ekyali wajjala ne tugamba katujje tutusabe. Butuvudde ekyali wajjala ne tugamba katusoke tujjate surprising sister wa mukozi munnaffe. Mukozi munnaffe jangu mukozi munnaffe. Jangu mukozi munnaffe. Ono so asazeewo akusiime abeerenga akusurprise nakolere bakubyonna bibyo asazeewo abeerenga akusurprise so simanyi ebigambo ebisinga bigwa birina leero bijja kubeera munda kale Chaliwa jala, chaliwa tuwa mulastera na chirangira kote ya kulia mekambo na uwa mudasta dali za msenyu, dali za kuwa plasta kote wachi wazile semu siyo kudegida tuba mukutakala, ngeni ya plasta mweli kwenda mero kujiri kwa kuchiba kaboni na Oli mukumana tujirandike media. Obuzanyo bulaba. Amina. Abebale kusinga. Ndi seribye. Amina tata. Amina. Amina tata. Abebale kusinga. Kati bayagala okubeera gumite enamba ya Aromatic Entertainment tuziwandiikako okuba ojjako pena enamba eri ku screen eyo ojja gikopa ojja kunkubeerako twogere. One love bro. Amina bukigwa kiri kitya abamaniste manyi obba wakusente obale kuwagira tiimu yakabi Tuwali batekwe. Ani yuji. Ini amari muri. Kale tugenda kusala kakanfunayo omwana omu gwe kusala na jangu omuasali kale kyobulaba kendise okukwata ne anti muwanike tusale keki tugenda kubala okuva ku 10 9 atabala talya keki
keki. Tubale kuva ku 10 mpaka wansie. Mwenda. Aha. Mwenda. Wewe mwenda tutakutuma kumsanta kumwenda. Kai tudemu 10. Mwenda. Music. You look so beautiful tonight. You are amazing, my girl. Tonight, you are the queen. Happy birthday to you. Because I'm nothing like some train, been through some pain. Let's go champagne. Happy birthday to you.